obaddi Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda tusazaamu byonna bye baragudde tusazaamu emitego gy'ababi tusazaamu na buli avuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi amba abagala okumutaba kibiina kye nti abagala okumuta abantu bamulikuliza tukisazaamu tekiriyo ekyo nange mukama ndaga nti gavumenti ye yagala okutta Kyagulanyi Ssentamu era president yange yonna gy'oli nange nsaba mukama Katonda onandaze nti lindako okudda lindako okudda mwena mugambe nti amiina mwe temumanyi kye muzanyisa guno muliro teri kusa wansi president waffe tetugenda kukkiriza kumusa wansi nga naffe tusobola okubuulira enjiri eyo gye mubuulira ne mulimbalimba abantu ne mubasaba obusente bannayuganda ffe enjiri yaffe kati yawano ya bwerere si ya sente ebyo gye babalimba muleetayo ekimu ekyekumi kimu 2 n'oyogera ku Kyagulanyi nomala n'obagamba muleeta ekimu ekyekumi namwe endiga ne mutambuza embona z'emitwe ne muwayo ebimu eby'ekumi temuddamu kuwa kyaki ezo ebimu eby'ekumi ezo kyaki zambwa nnyo tezirimu na bwa Katonda tezirimu bwa Katonda temukyalina kye mutugamba kubanga obeera otya pasita n'owakanya ekigambo kya Katonda n'otandika okuwakanya omusajja ng'ono akedde ku makya Uganda agitadde ku bunkenke n'otandika okumuwakanya ayugumize no gavumenti kati etandise okwagala okukolera abantu naye nga tekyasobola muganda wange nga tekyasobola naye nga ffenna tugamba ekintu kimu Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda era essaawa yonna agenda mu buyinza oba okitegeera oba mwogera ki temuyina kye mutugamba ensi mugijjeko amaanyi kati abarogo bonna abasamize abakyaba eri bonna bali wano amaaso bagakamidde tugenda kutwala Kyagulanyi Ssentamu mu buyinza temuyina kye mutugamba ate twagala DR forms twagala ki twagala DR forms temukyalina kye mugamba nsi ensi mugijjeko amaanyi muvodde buli kimu buli kimu bannayuganda babeegayiridde mubakolere bye baagala mwagaana okubakolera bananga nteereddeko omutwalo neeyanziza anti ndowooza ago ge bayita amaanyi ga Katonda eyataddeko omutwalo weebale naye nga nze siva ku mulamwa tuli ku nsonga y'emu twagala DR forms twagala eno kitokotanga sikisanikire oyo muyite General Brutic atabuse agamba nti waliwo juzi pastor yavaayo n'agamba nti ye gundi zimulaga nti abagenda okutta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu bannakibiina kya NUP bo kennyini ono kyawakanya kyagamba nti mu bintu bye mulimu ebituli era tekigenda kubaawo mu linnya lya Yesu. Yes, omuntu avaayo n'ayogera naye nga oluusi munnange bingi nnyo ebyogeddwa ate nga n'ebirabwako birala nnyo. Ye agamba nti ffenna tukimanyi baani abaagala kubanga batta oba batugumbula omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire g'enjawulo, ono naye atabukidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga y'Abayisiraamu naddala wotunuulira obutambi obutambula obugenda mu maaso ku nsonga y'okuttibwa kw'omwana muwala Susan Magala. Ano bo bagamba nti mbu baagala kukozesa linnya ly'Abayisiraamu oba eddiini y'Obuyisiraamu kubanga bayisaawo ebyabwe. Sebo Museveni tetugenda ozikiriza eddiini Busiraamu nga Abasiraamu tukulaba. Naye kyenkusaba gye obwamalaaya bwo ne bizinesi zo mu ddiini Busiraamu. Gwe wekka gwali okwana Susan Magala ne mutabani wo Janet n'abitegeera n'aweereza pato ssente ne batugumbula Susan Magala. Pata ina akakwate ne Patrick Bitatuli ne muddukiriza pato e South Africa.
kakati kyenkugamba kiri ekintu kimu ja bizinesi n'obwamalaya ku ddiini busiraamu. Gwe wekojja kukola ekintu ng'omanyi nti olumya abalala naye naawe kikwambale. Jjukira naawe wayeyitako Kasimu ng'onoonya obuyambi mu basiraamu era n'ojja e Dubai nga n'otuula n'owogola nga weetaaga obuyambi mu basiraamu. Leero gwe Seeka Mubajje mbadde nkusaba tunda embizzi olye n'ennyama yaayo onywereko n'akawalagi kubanga gwe okolera ku ssente mujja bizinesi mu ddiini busiraamu. Nze ebyo si bigambo byange munnange, mbaawo kubanga ndukuwa era mbaawo kubanga gakutuusako gonna gatambula era oyo ye bw'atyo bw'agamba. Nkugambye si byange naye bigambo bye nga tweyongera mu maaso nga tugenda mpolampola n'okubanga tuwuliza n'okubanga tutambula n'ebyo byonna naddala ebigenda mu maaso. Olunaku lwaleero mazaalibwa g'omwagalwa maama wa Lop, maama wa Honorable Joel Ssenyonyi, ono nga ye leader of opposition mu Parliament, ye spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform era nga mubaka omulonde owa Nakawa West. Omukulu Honorable Joel Ssenyonyi ayagaliza maama we amazaalibwa amalungi, agamba nti maama olunaku olwaleero awezezza emyaka gye gibale 1-2-3 n'okweyongerayo era agambe nti munnange omukyalo ono yatoba nnyo okumekinga sure nti abaana be bakula era nga lunaku lwasanyu nnyo okulaba nti Mukama mulungi amwongeddeko omwaka omulala. Tumuyozayoza naffe okubanga maama olunaku olwaleero Mukama amwongeddeko omwaka. Ate yo embeera ya Honorable Rebecca Kadaga Alitwala eyaliko Speaker wa Parliament, abeerako Deputy Speaker wa Parliament, munnange yenyamiza era nga waliwo ekifaananyi kye tuguddeko ng'ekifaananyi kino kitulaga nti ali Namibia oba oliawo gye yagenda okuba nga afuna obujjanjabi awo simanyi, naye nga mu butuufu wotunulira Rebecca Alitwala Kadaga n'ekifaananyi kyonna ku olwaleero amaziga gakuyitamu ne ku ssente gy'alina bambi weebuuza embeera y'ensi eno. Tukaabira nnyo oluusi obugagga ne tulajja ne tugamba yeewoowe nze n'abantya nze munaku bwabwe, naye mu bunaku bwo Mukama Katonda ng'akuwadde obulamu, olina essanyu, toli mulwadde, weeyagala. Naye netunuulira bambi ng'abalina emititimbi gy'ensimbi n'ogamba naye essente zino awo we tuli. Nze wendi munnange okubanga nga batuusako gonna gatambula era agagenda mu maaso bingi nnyo ebigenda mu maaso tubaawo. Omwami avuddeyo n'agamba nti kyewuunyisa nnyo banankyukakyuka ng'omuntu akozesezza ekigambo nti ng'omuntu yeeyita omunankyukakyuka nti naye ng'akozesa ebigambo ate ebimalamu munankyukakyuka munne amaanyi. Abantu abeeyita banankyukakyuka naye ng'ebikolwa byammwe mukolerera nnyo kumala maanyi mu abo abavaayo ne boogera ebibalemamu okwogera. Njagala obbategeeza nti twabategeera dda nga temuli bannankyukakyuka. Tulina abantu bangi abeeyita aba NUP naye nga bw'okola message erwanirira abantu, ye ekinene ennyo ky'asobola okuwandiika okujja mu komenti bigambo bikumalamu maanyi. N'akutegeeza nga bwe bagenda okukwata drone bwegenda okukwata ssaawa yonna. Mbaleetedde ekyokulabirako ekya messages abantu ze bampeereza ate nga abasinga obungi bakulaga ba NUP. Omusajja omumulaba mugende ku akawunti ye mumulabe, wakireka wane waffe mu Wakiso district, naye njagala olabe message gye yampeereza. Nkuwa kyakulabirako. Abantu nga bano abeefuula nti batulumirirwa nnyo okusinga ffe bwe twerumirirwa, batusaasira nnyo okusinga famire zaffe. Mubeegendereze. Ekigendererwa ky'abantu abasinga obungi abaweereza messages ezo ezikulaga nti drone egenda kukwata munnange sirika sawa ino bagenda kukutta, abasinga obungi ekigendererwa kyabwe baba bakolerera abantu betulwanyisa. Ekigendererwa kyabwe tulina abantu abatulimu mu NUP naye ng'ekigendererwa kyabwe kyakuyita ku messages zaffe ngaffe batuweereze message ezitumalamu amaanyi era batuweereze message ezimalamu n'abo abamu abatugoberera amaanyi. Ekyo mulina okukyegendereza. Abantu abasinga obungi tebakimanyi
nze okuva ewange wano okutuuka ku kitebe kya NUP bwe mba nvuga emmotoka kintwalira eddakiika 30 naye obadde okimanyi nti bukyanga ntandika okwogera ebigambo byenjogera kati omwaka mulamba n'ekitundu nalekawo omulimu gwange ntandika okwogera bino byenjogera sikyamangako ku kitebe kya NUP ate nga mpitawo kumpi buli week naye nayogera n'abamu ku bakulembeze ba NUP nti nze ndi munnamawulire maze emyaka mawulire nkimanyi waliwo abantu ab'enkwe buli mu kibiina kya byobufuzi waliwo abantu bangi abatulimu kati labayo omusajja munankyukakyuka kansala mulamba ku NUP card mu Wakiso district wane ewaffe laba message gye yalaba eyo message yagiweereza nga nvuddeyo kulwanira muwanga Kivumbi naye content ye mu kujja okuteekako message eyo yasanga kuliko comments 2,000 message ya muwanga Kivumbi oba kati eri 50 mu kintu egenda 60 views comments 2,000 mu kintu omukulembeze wa NUP bwe yajja okuteesa ku bigambo bye nayogera ye eyo message yalabe yali esaanidde kati njogera eri banankyuka mwenna bi messages nga bino tebibamalaamu maanyi Katonda eyatutonda amanyi buli omu engeri gy'ogenda okuva mu bulamu bw'ensi n'olunaku bw'ogenda okuva mu nsi tetulina kusirika abantu bwe basirika nti ate gundi tayogera omuntu bw'ayogera nti ate bagenda kukutta kati tukole ki gwe tosobola kwogera nze byenjogera ate weetwala nti oli ku saidi yange ate bwe nvaayo okwogera ate n'oweereza message emmalamu amaanyi omuntu yeebuza oba okolererani tulina abaana abawala kuno boolaba abaana naddala abali ebweru w'eggwanga bafuddeyo okulaba nti boogera n'olaba omwana myaka 2 mu kintu 3 naye ayogera ebigambo ebyali badde byogerwa omusajja w'emyaka 60 ng'omusajja w'emyaka 60 asirise naye oli bw'agenda ku mukutu gw'omwana oyo n'amutegeeza gwerinda koonookomerawo wano drone zikulinze naye ng'ate aweereza bimesegi bino akulaga NUP oba otegeera bulungi njagala okwogana mmwe bwenna banankyukakyuka abatuufu naddala mwe abafuddeyo okulaba nti tuvumirira twogera ku lwa bannaffe abatulugunyizibwa bannaffe abattiddwa bannaffe abawambiddwa bannaffe abo bonna abayita mu mbeera embi lwa kwogera mazima mbasaba temuggwamu maanyi tulina okusigala nga twogera bakitaffe bagenda mu nsiko abantu ne baffa ffe tujja genda mu nsiko ensiko yaffe gye tulina okukozesa okuva mu buwambe buno General Museveni bye yatuteekamu kwogera emimwa gino gye tuyina ebigambo ebivaamu ze mundu ze tuyina ge masasi byokka leka tufe olw'ebigambo bye twogera naye nga tufiira mazima kuba ne bwe tunaasirika waliwo abaana ba NBS benalaba emikwano gyaffe abaafudde bannamawulire kati abo baafudde lwa kwogera gwe bakugambye buli muntu yenaye naafa afa lwakubanga ayogedde tetulina kusirika nga waliwo injustice waliwo ebikolwa ebyobutemu ebigenda maaso nti olw'okuba naffe bagenda kututta byogedde nti mbannaye muleka abantu basitula eddoboozi ate muleme bubanga mubateekamu nti toyogera abajja kutta nti ate era ne bw'oyogera abakutta ate onooba toyogedde babakutta era bakutta awo tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo mpolampola nze wendi munange okubanga nga kutuusaako era mpolampola wendi okubanga nga kuwa wano tutunuulira ensonga nnyingi nnyo ono agambye nti ebyaliwo atuuse nayogera ku mulembe gwa Idi Amin na biki ebyaliwo era bituuka bitya okubanga bibaawo alina kwasinziira tugende mpolampola tuwulire ebimu ku byatwaza Idi Amin kwe ku byafaayo Amin yagenda ne yeeterera eryanyi n'omutima gw'okwagala eggwanga Amin yalina mungi era bino bye bayita Amin simanyi ya dikiteta kituufu yali dikiteta naye Amin teri mukulembeze wano era yagadde ensi ye nga Amin omutima gwamugamba osobola okugenda n'oddira Kagera n'ogijjayo n'ogigatta ku Uganda Tanzania nnene nnyo tesobola kubanga nnene nnyo bwetyo nga ffe twenkana bwe tuti ngaye tulina obutundu obutuliraanye nayagala agende akatundu akasene yakongeza eno Tanzania baakoba Amin ne bamufulumya mu Tanzania bwe yatuuka e Mutukula tebaakomaawo baasigala bamukuba mpaka Kampala mpaka kumufulumya Uganda n'afuluma Uganda ezimu ensobi Amin ze yakola ezaamuleetera okugwa
kwe kulumba Tanzania, kulumba territory etali yiye, ng'ate ensi gy'alumba yali emusinga amaanyi. Olunaku olwaleero mujjukira nga conflict wakati wa Iran ne America ng'etandika, ensi zonna zaasirika. Twali tuli awo jeno wa kuno n'avaayo n'awandiika tweet ye n'agamba nti ali ku sayidi ya Isirayiri. Era Iran, ambasada wa Iran wano n'akyakyala nnyo n'agamba mutuliddemu olukwe. Jjukira Mwami Museveni ye president wa actually chairman wa nani Align Movement oba gye tuyita NAM. Mu NAM Iran mweri. Kati Iran ng'egamba gwe chairman waffe ate gwe wagira oli gwe yali badde akondeminga ebikolebwa ku memba munno. Iran n'esirika. Wayiseewo akaseera era ssebo jeno yagamba nti tujja na kukwata abasirikale baffe tubaweereze bayambeko Isirayiri bwe kinaaba kyetaagisiza ne tudifendinga Isirayiri. Mbone Bayibuli egyogerako. Era nze genda bawono abantu nga bawoza Twitter mbujje n'abaatamidde byayogera abatabitegeera. Mutunulire Twitter za Jeno Muhoozi ayogera ku bintu bwe biba tebibaddeyo mu kaseera katono nnyo, mu kaseera gye kajja mu maaso ne bibaawo. Yayogera ekyokuweereza abasirikale bayambe Isirayiri. Ne mutandika nga mulaba olutalo lw'amaanyi nnyo Uganda tesobola dwenyigiramu. Olunaku olwaleero Uganda yajja amagye gaayo Somalia. Uganda erina ekisooka ky'olina okumanya. Uganda erina abajaasi bangi, tesobola bakuumira mu Uganda bonna. Tesobola. Ekitegeeza nti erina okulaba wa gye bakuumira mu mawanga amalala. Babadde Congo, babadde South Sudan, babadde mu Central African Republic, babadde Somalia. Kati bangi. America bwe mala okwekwanyakwanya ne Bungereza zi Isirayiri n'ensi ezimu ezabulanga baga nti atukoleyo omukago ogukuuma eddembe mu ggwanga era Palestine yo bagendeyo mu Gaza. Uganda eyagala kusindikayo basirikale nga jeno yakyogera lunye nti tujja kukwata abajaasi tubatwale balwanirire Isirayiri, badifendinge Isirayiri. Kati mbugu yagala kubatwala mbu nga bagenze ku mission ya kuuma ddembe. Golowooza aba Palestine, olowooza aba Hamas, n'obubinja bw'abayeekera abali abalaba baaweewe bajega. Nze sizala wa ggye lyaffe litukuumye era tuli proud ku ddyo. Waliwo wuuba nga tonnatuuka. Mulaba ttiimu zaffe eza wano e Uganda bwe zigenda mu Champions League wa Africa. Mulaba bwe ziperforminga. Bwe zibeera wano e Uganda ziba nzibu nnyo naye bwe zituuka ku continent ya Africa buba bwogi. Era singa tutwala abajaasi baffe mu Gaza, suubira okulaba ensi z'Abawalabu nga ziteeka envumbo ku Uganda. Simanyi ng'oggyeko ensi z'Abawalabu, nsi ki endala ezitwala baakadaama. Mu Europe bagendayo, mu America bagendayo. Singa Abawalabu basalako nagati leka, kubanga muba mulangiridde olutalo ku nsi eziri emabega wa Palestine. Muba mulangiridde olutalo ku nsi ezikiririza naddala mu Buyisiraamu. Kuba bano abantu abamu bakiraba nti Isirayiri erwanyisa bali kuba Bayisiraamu. Ne wano mu Uganda wennyini bantu bangi abawagira Palestine. Bantu bangi abawagira Iran.
singa amawanga g'Abawalabu nawulire Saudi Arabia eyo bakyataddeko n'envumbo Saudi Arabia eyo bateekawo temporary ban naye aba Saudi Arabia tebaayogera oba Ebola oba conflict oba ki tebaayogera singa bannayuganda babateekako envumbo nga temugenda kuddayo kukola bwakadama mu nsi z'Abawalabu bannayuganda babadde bagenda ebweru okunoonya emirimu egitali Uganda bagenda kuddawa. Kyagulanyi agenda n'agamba nti mujja kiwulira ate buli omu ajja kukirozaako oba oli wano Uganda kubanga bano abasajja ebyokutunuulira bannansi babivaako kati bo batunuulira kiki ekibakuumira mbuyinza mu kwagala okwegula amaganzi ku bazungu zeze ensobi eziri mu kukolebwa era mutunulire deployment simanyi oba tunaafuna omukisa okumanya amagye aganaabeera deployed mu Gaza singa nabagana bagagenze mutunulire nnyo abantu abagenda okudeployingibwa e Gaza eyo mujja kulaba abantu nga bamu nga bafaanagana be bajja okutwalibwa eyo abalangira n'abambejja tebajja kulinnyayo. So kino ekintu ky'okutwala amagye gaffe Gaza kijja kukositinga Uganda sinakindi abaana baffe be bamu ku bye balisomako ebyasuula gavumenti ya Mwami Museveni erisi Africa ezimu ku nsobi omanyi gavumenti bwebeegwa wabaawo ebintu byekola naye nga mu kubudde obwo temusobola kubirealizinga naye abaana abaliddawo basoma nti the rise and downfall of NRM okutwala UPDF e Gaza kijja kubeerawo. Tetugenda mu Afukooni ziri 227 oyinza okulanga ne Afukooni bamusazaamu kubanga abayeekera obwo obusajja bulina okutagetinga Uganda singa etwalayo abantu baayo bulina ogitagetinga ogikuba ewaluma ate FIFA CAF tesobola kukkiriza kuteeka tournament mu bifo biri risike. So, kino kijja kukositinga Uganda gwe n'ekyo tayinza kulowoozaako naye nga abantu balina gains ze baatunuulidde ezitagatta ku nsi naye ezigatta ku bibalo byabwe. Kubanga weekuumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde otereva amawulire tujja kubanga tukakuweera tujja kubanga tukakutuusaako wona woli wona wesinzidde nkugamba bugambi nti tuula butuuzikalira nywera buli kimu kyetaaga okubanga omanya wano woka tujja kubanga tukikuwa sigala naffe tuvaawo.